Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV. Abagoberezi ba Red Zone TV mbabuuzaako mwasuze mutya, musiibye mutya, yonna gy'osinzira okubanga ogobera Red Zone TV. Mbabuuzaako bwe ntyo, mwasuze mutya, musiibye mutya, okusinzira ku nsi n'essaawa awo wennyini w'osinzira okubanga ogoberera Red Zone TV. Essaawa eno yennyini ngenda kusooka mbategeeze ensonga ya Ssegirinya Muhammad, omubaka akiikirira Kawempe North constituency mu parliament eno ey'e11. Nina akatambi wano nga Honorable Ssegirinya Bambi ategeeza amawulire. Waliwo kyemmanya abakalabye naye abasinga temunaba kubanga mukimanya. Ebbanga lyonna bannayuganda bavuddengayo nga bategeeza nti Ssegirinya yaweebwa obutwa. Abantu abasinga nga bakitwala nti nedda yo politics. Ssegirinya yaweebwa obutwa, kiri confirmed. Wetwogerera Ssegirinya yaweebwa obutwa. Nina akatambi wano nga ye yennyini abyeyogerera ate nga akolimira oba akukulumira omuntu eyamukola ekintu ekyo. Bambi omubaka wa Kawempe South, Kawempe North constituency mu parliament ene y'e11, musajja wattu ali mu mbeera mbi nga bw'okiwulira. Embeera ya Honorable Ssegirinya Muhammad mbi nnyo nga bw'okiwulira. Naffe nange mwebale kunsabira bannange, sinnaba kubeera bulungi naye waakiri kati nsobola okubaako kyenkola ekyo olaba nga ngambye olwaleero nina okuddamu nemba nga ate mpa abantu bange updates. Banne mwenna abansindikidde messages njagaliza kwikirika vale banembeeyanziza era njagala obbasuubiza nti okutandika n'olwaleero newe nabampulira obunafu, newe nabampulira ntya ngenda kusigala mpeereza paka omubiri gwe gunakkiriza nti kati gutereeredde ddala nenga sofa mpuliramuko olungubanguba era ngambe luno olungubanguba lwe nnina kandukozese waakiri nzije mbaweereze munnange kubanga mmwe bange sisobola kumala bbanga ndabye kibadde kisusse nga Red Zone tebawa. Kakati njagala mbawe akatambika Honorable Ssegirinya Bambi musajja wattu nga alajana era nga ategeeza nti yaweebwa obutwa era ali ku kaweefube ye n'abasawo bali kaweefube wakumanya mwezi mwe yanywera obutwa. Ndowooza n'ekifo ayinza okukitegeera oba oli awo n'atresinga muntu ki eyampa obutwa oba eyankola ekintu nga kino. So kati njagala nkuzannyira akatambi kano tugende maaso n'ensonga nga naawe otegedde lwaki Honorable Ssegirinya tukugamba nti yaweebwa obutwa. Ate okusinziira ku muganda waffe owa Derek 256 akatambi kano gye tukajje era ojja kubanga obiraba naye nsaba okawulirize bulungi nnyo mu dakika ng'emu bbiri nzije mbere nga nkumalirayo ensonga eno tubeere nga tutambula ffe nawe bali kubanga okyali ku Red Zone TV ate naba kubanga osubscribing nga nyongera okusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribing okwate nekkade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ojja kubeera omu ku abo abanasooka ng'okumanya singa Red Zone TV enaabeetaddeyo. Honorable Ssegirinya Muhammad Bambi bw'ati bwe yayogedde ye mu kamwa ke. Bannayuganda mugera okunsabira anga basawo babakantima ne bansalako n'ennyama wano ne bateekamu akayinja akayita akalinga black stone ne kano bakayita poisonous black stone kebantaddemu ojjawo ennyama ne bakasonsekayo kasobole okugulamu obutwa. Era bangambi bagenda kumbuulira wanje nabulya ddi mwaka ki mwezi ki n'olunaku nsobola okumanyawo bwe nali omukiseera kino sobola kumanya naye nkukolimira omuntu era nkola ekintu kino kubanga sirina buzibu bwonna ku munnayuganda. Bannayuganda bannange mbaagaliza birungi bwendaba abonaabona n'amaziga gampitamu naye nenfuna ebizibu kukomera, nenfuna ebizibu kumpa butwa bya byonna bize nga bibeera ku nsi. Naye kansaba Omukama katono atali yanguze omuntu eyankola ekintu kino ajja musasula. Era abasawo bannange nti singa tewayanguye Ssegirinya emyezi 6 badde mufu. Naye nga kyembasaba musabire baganda bange. Bw'atyo Honorable Ssegirinya Muhammad bw'atyo bw'agambye Bambi embeera etali nnungi yadde akatono gy'alimu. Atutegeezezza nti baamusaze awo olabye ku mukono ne bajjamu ne bateekamu akayinja
koyinza okuyita Blackstone kabeere nga kanuunamu obutwa obwo naye nga akyali mu ggwanga Uganda wetwogerera era ali ku kaweefube okuba nga afuna passport ye abeere nga agoba ku nsonga ez'okugenda ebweru w'eggwanga afune obujjanjabi obusingako awo naye yavaayo nannyonnyola ekimutawaanya mu process eno ey'okufuna passport ye. Jjukira Segiri Nyambu okusinziira ku kkooti mbw'alina emisango gy'akyalina okuba nga annyonnyola akyalina emisango gy'alina okuba nga yeeripotinga ku kkooti abeere nga asobola okufuna passport ye mu bujjuvu era passport eri wa mulamuzi. Kati passport okugifuna ye yatugamba nti process gy'ayitamu okufuna passport asobole okuba nga agenda ebweru ate process eyo mpanvu era si ssente ze zimuganya okugenda ebweru si parliament yemulemesezza si kintu kirala kyonna wabula kkooti eyakwata passport ye yemusitopinze okubanga tannaba kubanga afuluma eggwanga oba oliawo abeere nga agenda ebweru w'eggwanga okubanga afuna ku bujjanjabi wakiri obuyinza okubanga businga ku buno bambi musajja yattu abeere nga naye addawo nga bwe yali obulamu bwe addemu aweereze abantu b'e Kawempe North constituency nga bwe yali ng'akikola naye nga bwe njagala okubanga tugenda ensonga eno tugikwate serious. Bannayuganda bangi badde bakibuusizza amaaso era olunaku lwe twaggulawo ekitebe Makerere Kavule abasinga obungi lwe baakiraba nti bambi Honorable Segirinya Muhammad tali mu mbeera nnungi okusinziira ku buli muntu eyamulaba paka olwaleero wazzeemu okubanga alabikira mu mbeera eyo yennyini n'ensonga za nnyonnyodde. Yaweebwa obutwa bali mu kaweefube kumanya mwezi mwe baabumuweera oba oliawo agezeeko okutulesinga muntu kye yakikola era n'amukolimira nga bw'owulidde ye kennyini mu bigambo bye. Kati nange wano nga mmaliriza munzikirize neebaze bannange abantu abambeereddewo bannaye ndi mulwadde naye wakiri nja kuwaliriza tubeere nga tutambuza ensonga naye ngenda kwebaza abantu mwenna sijja kumenya linnya lya muntu yenna bambi mwenna naddala abaana abali mu gurupu ya Red Zone ku WhatsApp bannaye mwebale nnyo mwebale kusigala nga omuliro mukyagukuuma mwebale kusigala nga ensonga mukyagitwala mu maaso kyemukola kya mutawaana nnyo kyemukola kirungi nnyo mbaagala nnyo munsabire bwe siddamu kufuna mbeera bwe ngenda nga improvingamuko njagala ne programu yaffe ey'ekawungeezi at least olwaleero tugitandike leero olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi 13 mwezi gwa 11/2023 saagala ate wiiki eno tugitandike nga ate tetulina updates tetwewa updates mujjukire guno omwezi gwe mwezi guli ogwayogerwako gwe mwezi guli ogwatuumibwa Black November simayo bamujjukira nga 18 ne 19 guno omwezi gwe tulimu so kati updates zonna tulina okubanga tuzikuwa mu mbeera yonna tubeere nga tutambuza ensonga naye nga wano mbadde nzize kuwa update ya Segirinya mmanyi waliwo abaabirabye naye ate ebiseera ebisinga mu mawulire kyekyo kye tumanyi nti oyinza okuba abirabye waliwo atanabitegeera era nja kukusaba osheyalinga linki eno ogituuse wonna gwe wolowooza nti weegwanidde okubanga etuuka atanaba kubanga osubscribing asooka okikole kirira wansi awo ewali akagambo subscribe kanyigeeko osubscribinge ku channel eno okwate ku kade akakano notification oberenga tomisinga nsonga yonna Sebambulidde Patrick nga nze ndiwo nze nkuweereza nkugamba ojja kubeera omu kwabo abanasooka nga okumanya buli nsonga yonna gye tunaabanga tutaddeyo mwebale kubanga mutambula naffe bannaye munsabire mbeere bulungi nneme kuddamu kufuna mbeera mbi mpuliramu ko kale essaawa eno era nsaba njagala kubanga omubiri ngukozesa tugenda okutuuka ku ssaawa emu kitundu ekawungeezi wakiringa siri bubi nnyo mbere nga programu yaffe tugitambuza naye nga abaana mwenna bali mu group ya Red Zone mwebale nnyo muganda wange Katumba Gerard muganda wange Dr. Enzaimu mwanyinaze Nakandi Banji Nakate Viviani Rowo Keti banaye muli banji nyinza obutaba malayo Shanita muli banji naye kyonna kiri mwebale kubaayo mwebale kwagala nkyuka mwebale kubanga temuzikiza mbagala nnyo tuwuliziganye amawulire nga ngezaako kubanga mpaliriza ngezaako kubanga nsigala nga ndi mulamu nsobola okubanga nsaka update season nambe nga nzibatuusaako naddala mmwe abeekuumidde ku Red Zone TV kubanga njagala tutambule ffenna atanaba kubanga osubscribe nga nyongera okujjukiza kikole kira wansi awo olaba akagambo subscribe kakwateko subscribinge ku channel eno kwate ne kade akaka notification aberenga tomisinga nsonga yonna ne ku Facebook gye tuli osobola tusangayo Red Zone TV ku Twitter gye tuli ku TikTok gye tuli ne ku Instagram gye tuli Sebambulidde Patrick nzemberawo nga mbaweereza mbagala nnyo tuwuliziganye mu updates eziddako.